Ekkanisa ya St. Peters naggulu ekubyeko obugule bannabyamizannyo bwe bakuŋŋaanya okusabira omwoyo gw'abadde omutendesi wa ttiimu y'eggwanga y'ebikonde The Bombers Dick Katende eyafudde olunaku lw'eggulo. Zibadde ziwera ssaawa 5 ez'okumakya omulambo gwe ne gutuusibwa ku kkanisa ya St. Peters ng'eno okusaba kukulembeddwamu omusumba Simon Peter Omoding nga yakulira obusumba buno. Omusumba Omoding akubiriza abakulisitaayo okukola ennyo okulekawo emikululiro gy'agambye nti gye givuddeko namungi w'omuntu okweyiwa mu kkanisa ya St. Peters Church okusabira omugenzi Katende wabula n'abakuutira okwekuumira mu ddiini. I was so happy that Katende didn't just die, but he left the team behind. We will continue the what? The ministry for the world. You know, as a country, sometimes one will pull a miracle. We want to make sure that you are the only one known, but Katende produced. Mu bakungubazi abadde mu kusabira omwoyo gw'omugenzi kubaddeko Meya wa Nakawa Yinginia Bernard Balimwezo, Ssaabawandiisi wa National Council of Sports Nicholas Mulamagi nga yakiikiridde minisita omubeezi w'ebyemizannyo abaaliko abazannyi b'ebikonde abatendesi ne bannabyamizannyo abalala. Leero tuli wano nga tuwerekera munnaffe naye omusajja ono ndowooza yagenze lwa nsonga emu Katonda asobole okufuna abantu abadda gy'ali. Ffe nga gavumenti ne kanso tufiiriddwa nnyo kubanga Coach Katende obumanyirivu oba experience ky'abadde alina kijja kuba kizibu nnyo okuzzaako omuntu ng'oyo. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa ku kitebe ky'ebyemizannyo e Lugogo abantu ssekinnoomu gye bagukubiddeko eriisevvannyuma. Bangi be twogeddeko nabo bategeezezza ng'omugenzi bw'alese eddibu eddene ennyo omuzannyo gw'ebikonde eritasobola kuzzikawo. Ddibu ddene ddala kubanga omusingi teguddizibwawo kasita omusingi guvaawo kiba kizibu nnyo okuzzaawo. Bibaga okusaawa okufa kwa kooki waffe kusookera ddala kutadde eddibu ery'amaanyi eri fataniti y'ebikonde. Dick Katende y'omu ku bakooki ababadde batumbudde emizannyo naddala okutwalizaamu omuzannyo gw'ebikonde. Omubiri gw'omugenzi nga kugalamizibwa ku bijja by'abajjajja b'Ekirabaki mu disitulikiti y'e Kitgum ku lunaku olwokutaano lwa wiiki eno. Olunaku bwete bulukomekerezeddwa nga twatandikidde wali ku St. Peters Church abadde okusabira omugenzi bwe tuvudde awo ne tujja wano ku MTN Arena awaleeteddwa omulambo gwa Dick Katende okubwako eriisevvannyuma. Bangi bamwogeddeko ebintu bingi balaze nti Dick Katende wavudde mu butuufu ddibu ddene nnyo mu muzannyo gw'ebikonde. Bwe tuvudde wano omulambo nate gutwaliddwa wali mu maka ge enaggulu gye gusuziddwa olwo gye gunaava gutwalibwe ate mu Palabach ekitigumu gyagenda okuwumuzibwa obulamu bwe bwonna. Ku lwa Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo nze munabyamizannyo Brian Katende wano mu Kampala. This is Kingdom TV.